Okay, kale mbalamusizza nnyo muli mutya bassebo ne bannyabo mwasuze mutya musibye mutya gye muwangalira yonna abagoberezi ba Big Brother Uganda. Mugende mu subscribing mu liking mpayo ko ku kigala awo kijjaba kitukolera bulungi nnyo. Webale nnyo webalire ddala. Ensonga eziyitingana muzimanyi just tubeerawo kuzoogerako nekituleeta okubanga oli awo tukubaganya ebirowoozo wansi mu comment section. Video gye nakakola awo ebaddeko eya gravity eri era ayina bye yakoze ndowooza lwabadde lunaku lwaggulo sijjukira bulungi naye nga mbadde ndabye kigenze nnyo ne ŋŋamba lwaki sikyogerako ng'omuntu nga munnabyabufuzi nga munnankyukakyuka ate nga munnayuganda akwatibwako kubanga nammwe mulina endowooza yammwe nammwe yendowooza yammwe watali kugamba nti oba buli omu abeera ne opinion ye kubanga it's a must. Buli omu aba alina opinion ye kisinziira gwe opinion yo gikozesezza otya opinion yo tokosezza balala ngera bwe nabagambye eggulo nti constitution etulagira okubeera nga buli omu alina eddembe naye ate eddembe lyo tolireeta wange nobeera nga ommalako eddembe. Naye njagala kwogera ku kintu kya gravity okusitula omusenyu n'agutwala Ebusaabala n'asitula n'obusawo bwa seminti bwabadde bubiri. Simanyi naye nga njagezaako okukuzanyira ka vidiyo ke yakoleddemu ekintu ekyo. Ffenno mu ndowooza yaffeemu oba oli awo oba waliwo ekitali kituufu ekirina okutereezebwa because Gravity mu kwogera luli mu kusooka yagamba nti Bobi Wine kwate ssente olina ssente nnyingi ozimbe eddwaliro Eggomba oba ozimbe Ebusaabala. Era bwe yabadde atwalayo omusenyu ne seminti yagambye ye atandise contribution ye agimaze ye nga ye mu ndowooza ye. Naye njagala mbazeeko katini nnyo emabega njagala kubazaako ku katono emabega. Bobi Wine before nga tanagenda mu politics yalina Busaabala. Ekyo buli omu akimanyi. Busaabala aluddewo ng'amuyina. Kati tekitegeeza nti bwe yagenda mu byobufuzi bwe yayingira ebyobufuzi mu 2018 ebyobufuzi ebyo we yabiyingiramu tekitegeeza mbu ayina kukozesa kugamba ayina kutwala ttaka ayina kuddira n'atandika okuzimba kuba of course tumanyi ayina ssente. Naye nyina kinjagala obatangazaamu njagala musooke mumanye nti individual gwe ng'omuntu sekinnoomu tokkirizibwa kuzimba ddwaliro naddala ogamba nze lino nzimbye Kiruddu for example oba ngenze nzidaabirize Kiruddu wenga individual unless otherwise ng'okoze donation ekyo kikkirizibwa mu mateeka bw'oba okoze donation ti Bobi Wine akera ku makya for example nti oba Busaabala Medical Center n'agidonatingira oba bitanda n'adonatingira naye nga ye omuntu tekikkirizibwa. Yes ojja kuŋŋamba gye bali abakoze private hospitals of course bakoze naye kati twogera okulabirira Kiruddu ne twogera okukwata n'ogamba nti nze ngenze nguze eddagala nga sekinomu nyina ssente nnyingi nnyo nguze eddagala njitute Kiruddu ekikkirizibwa. Yes Mr. Gravity tumanyi bulungi nnyo olina oluyimba ne Mudra tukirowoozaamu otherwise tugamba naye bino ebintu byoliko bya ddala oba si bya ddala. Ebintu bino bya ddala byoliko byokola really omanyi outcome yaakyo ekinaavaamu. Njagala omanyi mulimu abali ba social media influencers mulimu ababeerawo awo ebiseera ebisinga kati nga bo balina bambi si ba social media influencers naye bano baana ba blogger abaana babeera ku Facebook babeera ku YouTube abakola ku TikTok. Kyankwasiza ennaku abaana bagenze ne bavuma mama wa Gravity. Mama wa Gravity talina musango mumuvumira bwereere
kimu kye yakola kyokka maama we ne bamuyingiza mu ntalo zino, which is bad. Okulumba maama ne mumuteeka mu ntalo zino kiba tekigenda kukola nnyo makulu. And njagala okujjukiza muganda wange nakugambye nze ggulo nsobola okuba nga ndi omu ku bafanzi bo obanga ndi omu ku bawagizi babawuliriza ennyimba zo ebyaddala, naye ndaba kiba kigenda wala kyeyongerayo nnyo because waliwo abamu b'otandika okunyiiza. Mulimu abantu bali nga bo tebaagala kumanya na kulinda kunnyonnyola ekituufu kyabadde bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti, nga ye tayagala kwagala kumunnyonnyola, ng'ayinza obutaagala kumunnyonnyola. So ne biggwa nga ekituufu kiri nti ng'olina ebintu bino lekerawo bizanyiramu, kubanga bwe wazanyidde mu bintu by'obulamu. Nti amalwaliro muzimba mangi nnyo, gaaki mubanga bazimba abantu balwale. No, nedda. Because kyenyinza okugamba kyogerako si yakireeta, naye osookera ku makya n'ofuna accident, osookera ku makya n'olwala seriously, nga option eriwo ya kiruddu oba kawempe oba kiruddu kusala amaloodi, nga ye option eriwo oba mulago. N'ogendako awo n'olaba the next step. Ekituufu ng'obadde ne ssente ezigenda e Nairobi, ng'obadde ne ssente, naye nga we balina okusooka okukutuusiza option eriwo ya kiruddu. Kakati gwe muganda wange bw'okera ku makya n'ogamba eddwaliro tetukola ati amalwaliro mugakola naye mangi nnyo, lwaki muzimba amalwaliro? Mubanga bagamba nti abantu balwale. No, ekyo wakoze ensobi. Era nze ndowooza bayirawo tekinabeera nnyo leeti ebintu bino bijjeemu okusaaga, because twandigambye nti oli mu kusaaga ebintu byo toli serious, naye ekyokukwata omusenyu n'ogutwala Ebusaabala, n'okwata seminti n'omutwala Ebusaabala, because ye principal tajja kuddamu. Ye principal ayinza obutakuwa nnyo budde, naye gwe oba oyina by'oyisaawo, oba oyisizaawo by'oyisizaawo, of course tajja kuwa budde, naye osobola okubaako ne by'oyisaawo, naye nga byayiseewo byo of course kati byo bigenze biyiseewo, naye results yakyo wakirowoozezaako, because nakyo kirimu result, kirina okujja kubanga waliwo abawagizi abamu oba oli awo osobola obutakiraba, because tugenda kukirabira in the next step eziddako. Kati oba oleese music oba toleese, oba otuwaddeyo kivulu, oba otuwadde awo, tujja kulaba results nti gravity kyamu affecting oba tekimu affectinze, of which tukimanyi bulungi nnyo nti principal mukwano gwo era yakubira n'akalango ng'ogenda okukola ekivulu erugogo. Tukimanyi bulungi nnyo. Oyina ennapu z'olina, muyinamuko ku bifaananyi, muyinamu ennapu naye okosinga oli omuyimbi nti naye muyimbi. Kati ng'oggyeko ekyo gwe level gye weetwalirako eyiyo, kati waliwo level yaffe eyaffe ffe abawagizi. Omanyi nabagamba nti abawagizi, omuntu omuwagizi munnabyabufuzi nze ampagira, omuntu ampagira munnabyabufuzi yawagira naawe asasula 5,000 n'asasula 1,000 n'agenda mu kivulu kya gravity. Tewali mulala, yeyo muntu y'omu bwe mbeera katuuti nga njogera, ye muntu y'omu yajja ku kivulu n'abeera gwe n'obeera ku gundi ng'oyimiridde oyimba n'okwata microphone oyimba, y'oli akuba enduulu, ate nange ye muwagizi wange. Okitegeera? Kakati gwe bw'oba okedde ku makya n'otandika okuzaala wa principal, awo embetezi weeva, ffe embetezi yaffe weeva, terina walala weeri. Gwe ebintu ebiri serious ng'ebintu eby'obulamu n'obissaamu okusaaga, ebintu ebiri serious eby'amalwaliro n'obissaamu okusaaga, abakyala okubeera nga bafa buli wiiki n'obissaamu okusaaga nga bafiira mu ssanya, gwe n'obeera ng'olowooza nti kikola amakulu ku sayidi yo. My friend, mulimu ebintu bye mulina okwetereeza mmwe basajja mmwe n'abakazi mmwe. Ffe abantu abamu tetuli basanyufu gye muli, ate era nga munnange of course teweetaaga nnyo kumanya oba tuli basanyufu oba tetuli basanyufu, because era ojja kugamba saagala mmanyi oba oli musanyufu oba toli musanyufu, naye ng'ate ffe bamu abawagizi era babeerawo. Kubanga kati tolina wookyewalira oba oyagala oba toyagala, ffe abawagizi tusobola okugyawo ne tugyawo opinion yaffe, naye ng'oggyeko ey'abawagizi waliwo eyaki eno ey'omuwagizi omulala, waliwo omuwagizi nze ayagala enkyukakyuka. Kati nze ogenda kunnyinnyonnyola ki?
wali abalala abalinga nze ogenda kubannyonnyola ki omanyi mukola obubadi kambabulire waliwo obubadi opromotinga music naye kano wakozeemu kabi if at all you promoting your music because omuntu yenna gravity oli wakabi omuntu yenna okulemera ku chat we know music tumanyi basics za music tumanyi obubadi tumanyi buli kimu ekyetaagisa okukolebwa naye ffe tulowooza mbu akakalingo ke wakoze nedda because wakakoze n'oyitawo obadde olina okukoma kubanga wakonye mu bintu ebiri sensitive ebintu ng'ebyobulamu ate nga mu bulamu bwe tuba tulwana kati sawa zino ekimu kye tuli mu kukola olugamba nti n'ebintu by'obulamu tuli mu kukola bintu tuli mu kugamba nti amalwaliro gazimbibwe enguudo zizimbibwe amalwaliro gagendemu amalagala amalwaliro gabeeremu amazzi gabeeremu amasannyalaze ebintu bibeere nga bitambula bulungi wabula gwe sekita eyo yennyini ey'ebyobulamu gy'ogenzeeko okitegeera njagala kunenya abavubuka abavuddeyo ne bavuma mama wa gravity omulimu gwe yakola ye yazaala buzaazi mwana nga nze we banzaala oba nga naawe omuvubuka gwali mu kuvuma maama ebintu bino tubiggyemu abantu abakulu kubanga kati maama tewali nsonga lwaki omuvuma n'omuyingiza mu ntalo za gravity leka mulekeye gravity ajja kusaavinga kibonerezo kye kuba gye kiri mu bawagizi oba oyagala oba toyagala kijja kubeerayo unless otherwise kati kubanga it's not too late okujja n'ogamba principle ekyo mu butuufu nabadde bwenti ne bwenti kubanga tetujja tuyinza obutateekawo nnyo mbeera ffe obutaleekaana nnyo tuyinza obutateekawo mbeera ffe naye waliwo ebintu ebimu by'olina okumanya kubanga osobola okuba ekituufu principle kyaliiwo nga mubeerayo awo ate n'omala n'oyita eri n'omugamba sorry naye ekyo nkimanyi mu muntu omu nkimanyi mu dokita kuba dokita Jose Chameleone ye bw'akola ensobi ye mwabaleka eno nga mufa mulwana naye ye mwangu nnyo wakwetonda era ebintu asobola okwetonda ebyo n'abimala ekyo nkimanyiyo ku sayidi eri nti ye yakikwata yo principle ye yagikwata amanya omuntu waba musobezza ekintu kisolo ekimuli kumpi obuwiki kimuyambako ebiseera ebisinga okubeera nga ebintu bikkakkana nga tabitwala nnyo wala naye kakati gwe bwakedde ku makya n'okwata bayitha we wabadde okola na trespass okitegeera nti osanga kubanga kibanda oba Bobi Wine Ebusaabala yamufuna dda Bobi Wine Ebusaabala yamufuna if I'm not mistaken oyinza oba wayito n'abaana kujja mu music obanga yafuna gwe omuzadde eyitaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyiiya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala empisa eddiini ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala gwe ate omuzadde yandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala mu maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 355 ne noti 757 noti 6 26 96 Shehan Standard Primary School we invest in education awantu awo banga wakagendamu nakyo nja kinoonyerezaako nkifune if I'm not mistaken kakati owadde mu ttaka lye gwe lyolowooza ogamba atuweeko 10 ku 10 gwe lyolowooza nti bw'anabaako 10 ku 10 ettaka eryo alikoze mu kimu politics yes mu politics afunyemu ssente azina nga ye omuntu because naye muntu ng'oggyeko nti ebyobufuzi ayina zi bizinensi ze yakola naye ng'oggyeko ebyo byonna ettaka yalifuna before politics kati 10 ku 10 kwogenda n'oteekako omusenyu n'oteekako seminti nti olese contribution yo ku ki naye mwe tubeere serious bannaaye
olwo ebintu ebimu tulina okubaamu serious nga onookwata omusenyu n'okwata seminti n'okutwala ku ttaka lya munno n'omugamba gwe n'ogamba nti nze njagala atuweeko ettaka oba tubirowoozaamu nga bisobola okubaako n'engeri gye bitugattako simanyi oba tetubirowooza kitegeera kubanga toyinza kufubutuka eno gy'ofubutuse bweba promotion obubadi bwe muliko ba stand zonna bwebanga stand because stand tuziyingiddemu stand mukoze zikolebwa naye kati wasuse boundary nti stand wabadde osobola okugikola nga stand teyingira mu bya bulamu kubanga wayingidde ekintu ekiri so sensitive abantu bafa gravity emulago teri malagala ekirudduwa binnyo kawempe ekirudduwa abakyala bafa eddwaliro Nakaseke teri ddagala amalwaliro ago amanene aga gavumenti tegali bulungi bwe twalayo omulwadde yinza oba kati omulwadde wo bw'alwala oba ggwe bw'olwala ogenda mu private hospitals naye nga ate amalwaliro gano aga gavumenti nti eriwo okuteekamu malagala na ku ddwaliro liddaabiriza indati omuntu wa wansi ow'e Nakaseke eweeri ku ground omuntu w'omuggeto omuntu w'erubaga nga asobola okukeera ku makya n'atwalayo omulwadde ne yeesiima ne bamujjanjaba because buli kimu kiriko omusolo olabika gwe tokimanyi buli kimu bakisoloozaako omusolo okuviira ddala ku kibiriiti ekyali ekya nnusu 5 olwaliro ekibiriiti nga kya nnusu 5 kakati ekyo ekibiriiti kivaako omusolo okuviira ddala ku peeni yali ya nnusu 2 olwa peeni ya 7 ekitabo kyalinga kya nnusu 5 leero ekitabo kya 232 buli kimu kivaako omusolo kati omusolo ogwo ffe gwe tubanja gavumenti egende mu malwaliro esobole okukola ebintu ebirina okukolebwa omunnansi afune abeere nga munnansi bw'alwala kale nga waayoko kaseti naye ng'afuna services ezirina okuba nga munnayuganda abeera mwesiimu nti kati ndi mumativu sukaali banzijako omusolo gwa ssente bwe ziti kubanga kiro ya sukaali bwebanga wano wennyininyini we tukolera sukaali lwaki sukaali ali ku 5,000 ne sabbuuni wano waali lwaki sabbuuni abeera mu 5,500 obuwunga ffe tubukuba era nti waliwo ebyuma ebikuba obuwunga kulima kasooli obuwunga ne babukuba obuwunga obuliibwa akawunga naye ne kabeera nga ate nako kiro y'akawunga ya bbeeyi omusuubuzi ono tasobola kuleega kiro y'akawunga oba naleega kiro ya sukaali oba sabbuuni ng'omusuubuzi ono toluza mbu agenda kugyayo ebintu yagigula agisuubula 4,500 ajje mu dduuka alina okusasulako lenti alina okuwaako omusolo ogwo asasula layisinsi asasula ebintu ntwawo ne transport noloza nti agenda kugiteeka ku 4,000 sitiiru ebyo byebintu ebimu by'osobola okulowoozaako bw'obanga otandise okuyimirira mu kamera n'ogamba nti kantwale omusenyu ewa Kyagulanyi owa Bobi Wine kantwale seminti ewa Bobi Wine muteeke ku geeti y'Ebusaabala atuweeko 10 ku 10 tuzimbe eddwaliro kubanga eyo yabadde na trespass bwe bakeera ku makya ne badya ewuwo eddaka tolinaako wadde 10 si muntu yenayina nti alinako wadde 10 gwe n'okeera ku makya n'otwalayo n'okwata bulungi gundiyo swi n'ogenda omuntu n'ajja ku ttaka lyo kiba tekikola sitwagala tugambe nti wakoze ebintu ebyekyewussa oba ebintu kwegamba sitwagala twogabala nagamba mu vidiyo eri nenkugamba nti abamu mujja kutuleeta emize sitwagala olowooze nti tugenda kukuvuma tetugenda kukuvuma tetwagala kukuvuma kigambo na kimu naye ate ebintu byewakoze byakyewussa lowooza bwe mba nkitaaminze bwentyo nyinza obba mba sikuvumye kabulaaza zuukuka ezo sitanti tezikyakola tuli ku kintu kimu singa wakedde ku makya n'obanja baganda baffe be baasiba bali mu kkomera kati ate awo mba nsobola okuwuliriza nemanyi otadde ettaffaali ku Uganda ofaayo naawe
kale nokera ku makya nowekalakasa nogamba naye lwaki amafuta ga bbeeyi newekalakasa nogamba naye sukali lwaki wa bbeeyi. Naye abawagizi bano boli mu kuzoleya, abawagizi bano bw'olanga ekivulu be bakwata omutwalo ne bagenda erugogo ku cricket oval. Kati abaana be bakeera ku makya ne bagamba ba boycotting kisoboka blood kubanga era tubeera wakabi nnyo. Waliwo abalala be tulabyeko abanene emirembe engalo, waliwo abanene abazze ne bajja ne bakikuba tugenda okulaba nowhere kalina waalabikirako kubanga ozanyira mu maziga g'Abannayuganda. Awo boyitereera nze nkubuulira kubanga omulala ayinza obutavaayo, abalala bakutya bayinza ovaayo butoogera bagamba nti ate simanyi biki. Omulamwa guli ku kw'Abannayuganda. Enagaye ffe abamu twasala lwerwe ffe era bw'ogezaako okuntambaala tokigezaako kubanga nkugamba ekyo kisinze nkulagira ekyokukola nkimanyi olina byengeri gye weeragiramu ebyokukola kubanga sinze ntambuza obulamu bwo gw'otambuza obulamu bwo gwe nga nze bwe ntambuza obwange. Nenze I'm concerned about my country. I'm concerned about Ugandans. I'm concerned about my brothers and about my sisters who are suffering. They are men. Sookera ku makya n'enfuna 1000 olw'okulya. Sookera ku makya n'enfuna 1,000. Sookera ku makya n'engattagatta. Ng'omuntu yenna. Because nkola naye ngera nkolera mu bugubi. Naye nga nina okukola family ebeerewo. Kati gwe Munnayuganda akeera n'agenda n'alima. Ndi ku muntu oyo Nakaseko weeruweero. Ndi ku muntu eyo gy'ogenda Emitiyana, ndi ku muntu gy'ogenda Ekiboga, n'ogenda Embalala, n'ogenda Eggulu, eyo gy'okuba ebivvulu. N'ojja ne mu Kampala wano n'okuba ebivvulu. N'ojjuza. Omuntu oyo anoonya mutwalo. Yes, abawagizi bonna si be bamu, mulimu owa Nuupu, mulimu owa NRM, mulimu owa FDC, mulimu owa DP, mulimu categories zonna kuba bakuwagira. Si ba bibiina bya njawulo nti kibiina kimu kye kikuwagira, nedda. Mulimu aba Nuupu abakuwagira, mulimu aba FDC abakuwagira, mulimu aba DP abakuwagira, aba NRM abakuwagira. Naye abantu bano bw'okera ku makya n'oyogera ku kintu ekiri so sensitive like hospital n'ogamba nti amalwaliro tebazimba, ye muzimba gaaki? Really, oli Munnayuganda ofaayo gwe omanyi kyoyogerako? Okimanyi nti abantu balwadde? Okimanyi abantu tebalina ssente zigenda mu malwaliro? Okimanyi abantu batuuka mu malwaliro nga talina wadde 10? Kati gwe n'okera ku makya n'oduula n'oyimira mu kamera n'ogera ku TV n'ogamba mbu amalwaliro tuzimba gaaki? Tulanga bagamba abantu kulwala. Seriously, mu myaka gy'olina osobola okwogera statement bw'ekyo? Bino tubiggyemu ebyobufuzi. Just tufunemu understand, tegeere. Kyano zembera mu bayaaye bangi nnyo, abaana bali bubi. Geto zonna ez'e Kampala kati tolina n'emu gy'obaddemu n'emu. Kuba zonna nzitambuddemu, zonna nzirinamu zonna. Bonna babuuze, kati osobola obuuza ba Top Scorpion n'obabuuza bonna. Bamanyi who is manager Jamal. Naye oba tolowoozezza. Oba olina by'oyisaawo, biyiseewo, naye tobiyisaawo ng'ozanyira ku bulamu bw'abantu b'Abannayuganda. Kubanga Bannayuganda balwala, bali bubi. Amalwaliro tugeetaaga. Twetaaga amalwaliro nga gateredde, nga galimu amalagala, nga galimu abasawo nga bakola, nga basawo basanyufu basasulwa ssente. Sectors nyingi nnyo, naye wakoze ensobi n'ogenda n'okona ku sector ey'ebyobulamu. Naawe okimanyi wadde olina by'oyisawo naye tewandibiyisirizaawo mu kamera kuba byanyiza abantu baffe abamu. Omuntu asobola kugamba, asobola kugambira n'asirika, naye kati nze nsobola okugamba mu kamera. Just kwetereza bwetereza. Oli wakabi, yinza oba siri wakabi kukutuukako. Naye saagala kumanya oba oli wakabi ate oli wakabi. Bibyo biyamba gwe na famire yo. Waka tokyafaayo na ku bulamu bw'Abannayuganda. Ate abakuwagira tola 50,000 n'akuwagira n'ofuna abantu erugogo. Munnange kikyasobokera basobola okera ku makya ne bakuboycotting. Kisobokera ddala kubanga balina obulumi gwe b'otayina. Bw'oba okera ku makya n'otwala mmoloka ya millions 3, bo balina obulumi tebaagala kumanya. Bw'oba okera ku makya
ng'olina ennyumba yo n'ogiraga amawulire bo balina obulumi. Okitegedde ate abantu abo be bakuwagidde okugula emmotoka, be bakuwagidde okuzimba ennyumba, be bakuwagidde okubeera ng'oli bulungi, be bakuwagidde okuteekawo embeera buli kimu. Tosobola kuŋŋamba nti si bawagizi. Abawagizi bannayuganda be bawagizi abo abakuwagira ate be bawagizi abalina obulumi nga mu butuufu tasobola kufuna sukaali gwanywa ewaka. Takyasobola kugula omugati gwa $5. Abo abawagizi kati gwe oyimirira otya mu kamera n'otandika okuzanyira mu bintu ebiri so sensitive like that. N'otandika okugamba amalwaliro tetugazimba akati omanyi mwe muba muzimbye amalwaliro ate mubanga mugamba abantu mulwale seriously obeera oke mu bwongo obwo oba otegeera bulungi. Sijja kukozesa lulimi olwo naye nga olina okwetereeza brother. Era in fact bwe kabanga akabadi bwe banga oyisaawo music wo genda ozanyeyo ebirala muzanye mu abayimbi kambabuulire munoonye ebintu ebirala bye muzanyiramu mulekeraawo okuzanyira mu bulamu bw'abannayuganda mulekeraawo okuzanyira mu bintu by'abannayuganda. Bannayuganda bali bubi. Mwe mubeera musiba muzi AC muze emmotoka, musiba zi AC mu studios, musiba muzi AC nga mutambula muli mu Kampala. Kati mubuuze ffe abali ku ground. Bannayuganda bali bubi. Omuntu talina kyalya n'azibya olunaku ng'anywa mazzi talina wadde 10. Omuntu mu nsawo asobola okera ku makya nga talinaamu wadde 10 naye ng'alina famire. Kati gwe ng'okera ku makya ng'oduulira abantu ng'ate abantu b'oduulira be bakuwagira bakuwagidde ebbanga lyonna. Kati gwe ng'okera ku makya ng'otandika okuduula ebintu eby'ekisibo bitategerekeka. Kati duulira mukoze obubadi bungi. Osobola okwekuba n'olumba omuyimbi munno, osobola okukola ebintu awo ne mugira eby'amamotoka ebyo ebyaki, but not these sensitive sectors n'ozikwatako. Ebyobulamu Uganda tetulina nguudo tubonaabona. Emisolo mingi ku buli kimu, emisolo mingi. Kati gwe yogerako ku bintu ebisobola okuzimba ku ggwanga naawe kera ku makya yogere ku bintu ebisobola ozimba ku ggwanga bagambe nti Gravity yakoze bw'ati yayogedde bannange mwana tetugenda kukyawa tujja sigala nga tu appreciatinga. Yo olwaleero I'm very sure 80% bagamba ono omusajja abadde because bannayuganda basinga okuba obubi like we are 95%. Obubondo obw'olubatu obutonotono bwe buti bwe buli obulungi. Because nze mbesinga ku abantu bempangaliramu, abantu banga bempangaliramu abeeru bagenda ku wali mu Ndeeba, abantu bali bubi. Wali mu Ndeeba mu katale awo kuleerwe. Tutwalayo obudde otambule mu kaawo bwe watyawo, abantu bali bulungi. Jangu wano bw'oba oyagala okumanya nti abantu bali bubi, jangu mu katale k'Emmengo, genda mu katale k'Emmengo, era ndi mu Lubaga division, genda mu katale k'Emmengo awo. Olabe embeera y'abantu akawungeezi nti omuntu 2,000 oba 3 zaasululira zaasiibirira. Eyo embeera bwe tubanga tukyagiriko olowooza kitegeeza ki? Genda wansi Nakaseke olabe, genda mu nnimiro wansi Nakaseke. Omuntu akera ku makya n'alima n'agenda mu nnimiro n'avaayo n'akola byonna byakoze n'asiibirira. Takyalina na ssente zigula munnyo. N'asiibirira n'asula muwogo mu mazzi n'amufumba n'alya n'ateekako ekikopo kya caayi nga kuliko bubeezi majaani kubanga amajaani ga layisi naye sukaali tasobola mmugula. Amajaani akanakanika nusu 5 naye sukaali wa 15 tasobola mmugula. N'anyweraka omuwogo n'akumakya n'agenda n'alima. Obwo obulamu bw'omuntu oyo obusuubira bugenda beera butya? Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna saako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Akola nnyo, ali stressed, anoonya school fees taziraba, anoonya amafuta tagalaba, anoonya engeri gy'ayimirizaawo family tagiraba. Gwe ng'okera ku makya ng'ogamba ne bw'alwala n'agenda Nakaseke nga teri ddagala, bw'alwala n'agenda mu ddwaliro yonna bwe libaamu eddagala bamuwandiikira n'afuluma ebweru. Kubanga nze nalina maama wange n'alwala, bwe yagenda Nakaseke eddwaliro ne bamuwandiikira okumuwandiikira eddagala ate n'afuluma ebweru nga tulina digula bweru ate mu ddwaliro eddene nga temuli ddagala.
eddwaliro erya gavumenti nga temuli ddagala tufuluma ne tugula ebweru eddagala gwe golowooza eyo embeera bannayuganda bw'oba ogibataddeko ebaduulira olowooza bannayuganda banaaba basanyufu gy'oli? Yes, wabadde olina by'oyisaawo tusobola okukitegeera naye okay wabaawo obuzibu bonna tusobola okulumba abakulu mutajja mu kamera tubitereeza mpola basobola kubanga ensobi zibeera mu buli sekita mu buli wamu wabeerawo ensobi kola kino naye kati gwe kiki ky'otugasseeko kuwalo yange weeri gwe nga munnayuganda kubanga oli munnayuganda kiki ky'otugasseeko gwe okitegeera so muganda wange tekidireeti nnyo ebintu bingi ebize bibeerawo awo koze ebintu ebyenjawulo tubikoze kubanga n'enkulaakulana yonna ogikoze osinze ku bayimbi abamu newankubadde waliwo abakusinga lwakuba bo tebajja mu kamera tulinamu be tumanyi nga baakubamu teboogera na kwogera mmotoka zaalina tuzimanyi teziri mu kamera nyumba gyali tugimanyi teri mu kamera buli kimu naye nabagambye byonna mubikole okulya mulye buli kimu naye temuswankula kuba bw'olya n'oswankula n'otusamuliza ebiva mu kamwa tuba tukyaki mu butuufu naffe oba otugobyewo abakwetoolodde buli mu kulya oswankulira abakwetoolodde bakyaliibo waliwo abalala bataafunyeemu mulimu abalala bataasanyuse just lwakuba olowooza nti kiri bwe kiti mulimu abalala bataasanyuse anko anti tuwangalira mu ggeto n'eggaali tuzirina gasi twagala kwemulisa kuba ggeto gye tuwangaaliramu kuba twayingira site tukuzizza mpaka nga Luyimba tukuzizza mpaka ku street ne tukula nga twerandiza fekka tewali atula kati gwe bala abawagizi babanga be bakulandiza kubanga nze very sure be bakuwandiza be babanga be bakulandiza n'otuuka w'otuusa olina w'oli yasiisa mikono mu maaso ogamba alhamdulillah so si kudda ate n'otandika okubaduulira kuba wabadde obaduulira tewali kye wabadde obakolera kubanga fadhaali emu esinga 0 agendako mu ddwaliro ne bamuwandiika eddala n'afuluma n'agenda after all nti oba bamugyeko wano akasooka oba mitwalo bameka ne n'afuluma n'atambula n'agenda ng'amaze okusayininga nga bamaze omuwa eddagala okusinga okuba nga teririiwo naye kati ate gw'ogamba oti temuzimba amalwaliro ate mubanga abagamba nti abantu balwale iyi nedda awo ate awo osirikawo kuba nze nabagambye oba oyagala okuba n'emirembe ne bannayuganda kati olwaleero bw'owulira nga ekintu kikunyize nnyo kimire olina opiniyoni yo kuba naawe yiyo gwenga ggwe naye bwe kiba nga kikunyize owulira kikuliko kimire jalaba kijja kukola amakulu nnyo kankwerekereze kubanga ebigambo bya gravity bingi nnyo byensobola okwogera naye nze kinnumye oba ekyasinze okunnuma kwekuzanyira mu sensitive sector eri so sensitive abakyala bamama bafiira mu malwaliro nga bazaala bangi twetaaga enteekateeka ennungi gavumenti ekole enteekateeka ennungi abaana bazaale abakyala bazaale bulungi kuba be bannakazadde b'eggwanga kyekisinga obukulu naye abakyala bafiira mu malwaliro bangi amalwaliro gennyini temuli malagala n'amalwaliro gennyini si malungi geetaaga okuddaabirizibwa osanga eddwaliro kubanga eddwaliro Nakaseke lumu lyavaako ko amasannyalaze nelimala ebbanga nga tekuli masannyalaze amazzi ne gabula gaali gamala ebbula ne gabula ne gatwala ebbanga nga tegaliiko
Nze gyempangali era mpitamu lwakuba baba tebategeera ani ayiseemu eya gavumenti okitegeera nga bw'oliraba nalyo lyennyini n'ogenda ng'olitunuulira n'ogamba naye otuuka munda mu wadi y'abalwadde n'ogamba naye kati kino kiki. So muganda wange bannayuganda tobanyigiriza nnyo like okulyalya byonna by'olidde naye toswankula. Togezaako kutulaga nti ate gwe oli bulungi walyanyere kabeera bulungi eyo famire etereere abantu bobaterere kosi olina boowa emirimu omuntu yenna yenna bw'abanga ali bulungirungimu alina abantu abalala ababeerawo abafunamu abamufunamu. Naye kati waliwo level gy'olina okukomako kati ng'eya Kyagulanyi mujje mu bintu bino bimugjeemu. Kino kyabadde so sensitive n'okwata omusenyu n'okutwala ku Ebusaabala ne seminti efo ojja tusangayo fode tubeerawo online ku internet tubeerako kubanga wali omulala ayagala okukola nga ggwe bwe tunaba tutoleretinze that issue ne tugamba nti kati n'omulala gye bw'oba akola stunt oba akola kabadi naye akolere ku principal n'omulala akolere ku gundi tugenda kumalako tutya n'eggwanga lino nga twagala ggwanga litereere naye tulinamu nammwe abasumbuyi. Okitegeera atubeeremu ate nammwe abasumbuyi ate nga twagala ggwanga kutereera jaba tekikola makulu. Akwerekereze omata kumira mpeera ze kalyesuubula we Nakaseme Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Oyagala okuteekerateekera omukolo ogw'obuvunaanyizibwa ngenda mu bannaffe aba Top Care Restaurant abasangibwa e Nalukolongo ku kizimbe ky'Amakanga wano ku Masaka Road nga balina abafumbi abatendeka obulungi ate nga bateekateeka emikolo egya buli kika. Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola ne outside catering saako ne delivery. Emmere ekutuukako awo wennyini w'oli. Kola order yo kati opiyo kuba ku nnamba y'essimu eno bakubire ku noti 7 noti 1 25 25 oba noti 772 Bannaffe aba Top Care Restaurant bakola omukolo gwo n'otaguddamu. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard D and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulina n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nassale paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa zone okuliraana 24/7 motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 626 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.